Abatuuze mu bitundu eby'Egganda ekiri mu ggombolola ya Myuka Wakiso mu disitulikiti ey'e Wakiso bakeeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'okugwa ku mirambo ebiri ng'abagenzi bombi battiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero. Embeera mu kitundu omufu tugende naffe ku makya nga tumulabaawo tetumumanyi tumulabangako oba baamukubidde amazzi ne gamukuluggusa nti munnange mutulaba tuli mu myala. Twaguddemu ensasabi naye tekino twagala kyohereza batuuze babeere ku bulinde bamanye nti obubbi bukola ki weebubi. Omulambo ogumu gubadde gwa musajja abadde tamanyiddwa mu kitundu nga guno gusangiddwa nga gugangalamye mu kitaba ky'omusaayi nga gwetooloddwa amataffaali nga we gubadde wabaddewo akawale k'omukyala ak'omunda nga gwo guli bute ng'abatuuze bateebereza nti ono yandiba nga yakwatiddwa mu bwenzi ne bamutta. Tekikolangako. Abatuuze bagamba nti omuntu ono abadde tamanyiddwa mu kitundu nga bateebereza nti omulambo gwe wandibanga gwaggiddwa mu kitundu kirala abaamusse ne baguleeta ne bagusuula mu kitundu kyabwe. Wano we tukedde ne tusanga omulambo gwe tusuubiriza nti oba baaguleese ne bagusuulawo busuuzi ng'omuntu aliko n'ebiwundu. Ab'ebyokwerinda okubadde Muyimbwa Christopher wamu ne Zavi Nsubuga bavumiridde ebikolwa eby'ettemu ebikudde ejjembe mu kitundu kyabwe ne basaba abantu okukomya okutwalira amateeka mu ngalo. Ebiseera ebisinga obungi oyinza obutamanya kigendererwa kya muntu lwaki akikoze. Ekisooka ffe ng'abakulembeze tukivumirira ne bwe bukyenkya nga obadde olina okusobagana oba obutakkaanya n'omuntu ffe okutta tetukitwalanga nti ye yalibadde ekaasa naye nga kibi nnyo ddala. Mu bitundu byebimu mu zooni eya Gganda Central abatuuze bagudde ku mulambo gw'omukyala ng'ono yatemeddwa abatamanya ngamba. Omulambo gwe ne bagukweka emabega w'ekikomera nga guno gusangiddwa nga gubikkiddwako bulangiti. Omulambo guno guzuuliddwa embwa y'omutuuze omu mu kitundu kino nga ye Mulonde Martin ng'ono naye agamba nti omulambo guno gwandibanga nagwo gwaleeteddwa buleetebwa ne gusuulibwa mu kitundu kino kuba we gubadde tewabadde wadde ensiitaano ate nga tewali wadde ettondo ly'omusaayi. Mu kufuluma nzitadde zonna nyinza okulaba ngeze mu maaso mpita ayita embwa zijje zonna ngenda okawayiko embwa etaliiko nenzijja nsooka endabe embwa gye mpita etajja lwaki ngenza okulaba embwa erina weeri wali erimanga ng'erina ekibulanketi kyeriko okujja okwekenneenya ki kyebadde eriko nfunye ekiti nenzija nembigwako ngenza olaba nga waliwo omuntu aliwo ng'atalaga yafudde okubira omusirikale ne mugamba basooke bajje balabe omuntu bw'aba nga si wajja okuba ejjo nazeeko eno kiro saafunye nnyo obudde kwetegereza naye ate mu kudda wano olw'eggulu bwe ndabiddeawo mbadde ndabanga nswera kuba kiraga ekintu ekyo sikyali. Poliisi ezze n'eggyawo emirambo gyombi nga gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu emulaga okwekebejjebwa ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.